Omuyimbi Vivian Tendo olunaku olwaleero bambi naye bamutikidde. Yakuyimbira Ajati wa Aji, n'akuyimbira akayimba nga Ggwe Wange, n'akuyimbira akayimba nga Timaddo, n'akuyimbira akayimba bungi nnyo wazenga akuyimbira, naye bambi olunaku olwaleero bwe batyo bamutikidde e Kyambogo University. Abayimbi bangi bazze basoma. Actually mbadde nkola eno story ne nfiiringamuko kale ne ngamba badde nkoleyo comparison, nkole research omulungi, nkuleetera abayimbi ne education level bakomawo abayimbi ki abakyasinze okubeera nga basomera ebyaddala ne batikkirwa position ki, basoma bintu ki. Fiirinze nga nsobola okukola eyo research ne mukuleeta wano ku SMX Media. Kati gwe kyogenda okukola subscribing wano ku SMX Media, tujja kubeera mu missing updates ngezi wano tuba ne stories buli nnaku buli ssaawa. So obeera oyagala okulaba ne analysis eyo, nsuubira ngenda gikola ey'abayimbi abakyasinze okubeera nga basoma, kubanga Vivian Tendo anzibudde amaaso bambi naye yeegasse ku bayimbi abatono be tulina mu ggwanga erya Uganda abasoma. Then Vivian Tendo yeegasse ku bayimbi abatono be tulinamuko abasoma, abayimbi nga Bobi Wine. Yes, Bobi Wine yasoma awe Makerere. Abayimbi nga Dr. Hildaman, yes, yasoma obwa Dr. Abayimbi nga Kalokasita, yes, Kalokasita no ababadde bamuzaala mukyala muyivu oba na business bachelors in business administration. Abayimbi nga mwebali abayimbi abasomedde ddala ne babatikkira nga yes they are graduates. So ngenda kubeera nga nkola analysis eyo nsobole okubeera nga njikuleeta, naye nga olunaku olwali bambi Vivian Tendo lwe bamutikkidde mbadde sinnategeera bulungi nnyo kala gy'ayambadde. Omanyi kala ziyinza okubeera nga zikyuka according to university. Oyinza olaba kala yono n'osuubira asomye kineeno kumbe university ndowooza yo ng'ekozesa kala ndala. Ngenda beera nga nkuwa analysis ku biki by'asomye naye bamutikkidde mu kino, naye nga olunaku olwaliro bambi lwe bamutikkidde. Abaana abawerera ddala 9 be bagenda okubeera nga batikkirwa ku Kyambogo University, neera nga mu abo abaana 1447 baana ba buwala, neera mu bano be bagenda okubeera nga batikkira nkujjidde bambi abaana 3 abawala abakyasinze okubeera nga basoma, neera nga balina bafunye first class ziri super. Wenjogera ku CGPA tusuubira bangi abasomako mbeera mugitegeera. Olina okugibalansinga ereme kukkirira wansi, wekkirira neeyisa mu 3 nekkirira wansi awo bibeera bikisobaganye. Naye bambi ono mwana muwala asinze Kyambogo University abadde akola Bachelors of Science in Human Nutrition and Dietetics. Ekigambo kyannemye okusoma kiri ku diets, naye banenge gye bakisoma mbu dietetics, naye abadde asoma Bachelors of Science in Human Nutrition and Diet. Katugenda kya diet. Neera ng'ono mwana muwala bamuyita Namusoke Isabella, neera nga yasinze mbanne mweno course. Actually yafunye CGPA ye yabadde ku 4.53 eyamuddiridde. Amanya ndaba bambi baana ba buwala ba Buganda. Yes, edda bagambanga abaana beeri basinga okubeera nga basoma, naye gana amanya geni mu kubeera nga nsoma ndaba nga Baganda. Naye yamuddiridde abadde Nakiwala Esther neyanga naye yafunye CGPA ng'eri mu 4.52, eyo lyabadde 4.53, eyo neri 4.52. Neera nga n'omula neera nalyo ndaba linnya lya wano baana ba Buganda Mirembe Sala Angela naye nga yakoze bulungi nnyo, yafunye first class naye nga CGPA yabadde mu 4.51. So nandyagadde okwebaza bonna baana ab'obuwala olw'okusoma obulungi, neera tubagamba nnyo okuva ku SMX Media. Congratulations ne Vivian Tendo, naawe congratulations. N'abayimbi abalala ndowooza be bagenda okubeera nga batikira, ngenda kufubanga we nsobola mbanoonyeko ba celebrity tulabe engeri ki gye basomye biki. Ngenda kusaba kintu kimu bambi kusubscribing ano ku SMX Media, tujja kubeera nga missing updates naddala ng'ezi SMX. I sign out.